olwaleero tuzze kusobola kwogerako n'abayizi ku ssomero lino era nga emirimu gye tutera okukola ng'ekitongole kya Caring Hearts Uganda tugendako mu masomero twogera n'abawala n'abalenzi okubongeramu ku maanyi okubabuulirirako n'okuwuliriza ebibavaamu. Omulimu gwaffe nga Caring Hearts Uganda kukolagana n'abaana abato abavubuka nakubawuliriza nakusobola okubabuulirako bye tumanyi okusinziira ku kigendererwa ki ekiri mu kyo? Ekigendererwa kyakusobola okuza eggwanga eririmu abaana abategeera ate nakusobola okubabuulira bye batamanyi kubanga ffe tuli bakulu tubiyiseemu tubisomeredde ate tukimanyi nti ebimu tebabijja waka. So ekigendererwa kyaffe kyakubawa bumanyirivu ku bintu bye batawulirangako bye batamanyi ate n'okusobola okubawa access okwegazaanya okwogera ku bibaluma kuba oluusi tebasadde kubigamba bazadde baabwe. Kyala Baby, omutima guno omugabi n'okuddiza abantu gwe ogujjawa ng'ate tulaba abantu bangi abali mu limelight betwaliyise baserebu bo tebavaayo nga baagala butala naye okikola nga tulaba kiva ku mutima guno. Nedda era nga wano we tutudde waliwo ekiwandiiko ekigamba no one is too poor to give and no one is too rich to receive. Ngamba nti ndowooza kya buntu bulamu okugabirira abatalina. Omutima gwange guŋŋamba nti bw'oba olina obusobozi okola ekyo ky'osobodde bw'oba ky'osobola ky'okola ate nzikiririza mu kugaba kubanga mmanyi nti nange bye nnina sinze yagamba Katonda obimpa ate eriyo n'abalala abalina bye basobola okugaba naye nga tebamanyi wa wakubiteeka. So mbeerawo okukuŋŋaanya abalina abasobola okugaba ne tubikwasa abo ababyetaaga. So si kugamba nti nkikola kuba mulimu naye kinnumiriza ng'omuntu. N'awaka we nakulira nakula ndaba nga tugaba. Tosobola kuba na mmere mu nju neevundiramu ng'ate olina baneiba batalina kye balya. So ndowooza n'enkuza nayo omubiri. Batagekinga abantu kina kibakyala batalina mwasirizi bannamwandu kuba tulengera te kati essiro tadde nnyo ku baana abawala oba olina ne kategorizi ddala z'oyamba. Tukolagana n'abavubuka bonna nga tetusunsuddemu babawala oba balenzi. Era gye tulaga ssomero wano we tuli tugenda kwogera n'abaana bawala n'abalenzi nga tetusunsuddemu kikaaki. Era tukolagana bonna sexes zombi si bawala bokka. Tulaba omwana omuwala afuna nnyo obuzibu naddala abamu owesanga tebalina bikosebwa bagenda nga bagenze mu nsonga ate olunaku lwaleero nga tukikoneko ekyo. Mu mirimu gye tukola twatandika ogikola mu 2013. Tutambudde mu byalo byanjawulo, tutambudde mu bibuga, tugenze mu ghetto, tugenze mu masomero ag'abagagga. Tumanyi ebiruma abaana abagenda mu masomero. Abasinga ab'omu byalo tusanze nga tebalina bugabirizi, ebintu ebikozesebwa nga bali mu biseera eby'ensonga tebalina. Bamaliriza nga basigadde waka nga tebasomye. Abaana b'omu byalo twesanga nga tebalina byakukozesa nga bali mu nsonga. Oluusi ne batasoma ne basigala waka. Lwe basigadde waka abazadde ne balaba nga lwaki batuula waka bamaliriza nga abamu babafumbiza n'abawala ne batasoma bulungi. Of course at the end of the term amaliriza nga results ze sinnungi okusoma ne kumutama n'ava mu ssomero. That's how we end up nga tulina abaana nga teen mothers ne bazaala nga bato. Mama bw'abazadde nga muto nga sasomye kimala olwo tugenda kuba n'abaana nga bantegeera kikaaki. So ndowooza tulina okuteeka nnyo essira ku nsonga zino eziremesa abaana ab'obuwala okusoma kubanga ndowooza okusoma ye base etuwa generation eddako n'eki kye bagenda okubeera. Okusinziira ku research gw'okoze Kabuggu gye tuvudde omuwendo gw'abaana bameka nga guva olabye abasinga okulaba nga bazaala nga tebanneetuuka ekyakuwaliriza n'okukula ki n'okugenda okugenda e Kabuggu nasinkana abaana ab'enjawulo ate nga bangi buli household ng'erimu omwana eyazaalako nga teyokalina emyaka 14-15 ng'omukulu yennyini alina emyaka 16 ekyalo nga kijjudde abaana abawala abazadde kyokka nga bato nga mabujje nekinkwatako nga nze okusooka kubanga ekyalo ekyo kyalo kiri kumpi naffe gye tusula ate ekyalo ekyo kirimu mikwano gyange ŋŋendangayo si kye wandyagalizza abantu b'omanyi kati ne ŋŋenda okulaba nga kinkakatako kubaako ne kyenkolawo. Caring Hearts Uganda yatandikibwawo mu 2013 ekyo kikuddamu ebibuuzo byonna by'owuuziza kuba omulimu guno ogukoledde ebbanga era ye calling yange
kyekyo kyendudde nga nkola era position yange executive director wa Caring Hearts Uganda emirimu gyendiko gya Caring Hearts Uganda. Government waliwo parliamentary forum for ngekola ku education, good quality of education. Bagezaako nnyo okuteeka mu budget ey'omwaka oguwedde okuyingizaamu ensonga z'abawala nga balina okugaba sanitary pads naye tekyasobola kuyitako. Ne bakendeeza emisolo VAT ne bamuggyako ku sanitary pads eziyingira mu ggwanga nga bazimportinze. Ne companies endala ezikola reusable sanitary pads oba pads enandigambye nti okozesa n'oyoza n'oddamu n'okozesa. Ebyo ebitongole nabyo ne bibeerawo wano mu Uganda. Tekimala ogenda okwetegereza nga paadi kale ebika bya njawulo naye osanga paadi ng'eri ku 15,000. Household ey'omuntu ow'omukyalo omusajja alina abaana abawala 4 bonna bagenda mu nsonga alina obbagulira sanitary pad buli mwezi egy'emitwalo 2 naye kennyini tagisobola okubaliisa takusobola. Ne weebuuza abazadde bwe batasoboledde okugula ekikopo kya porridge kisobola okubeeza omwana ku ssomero ate anaasobola atya okugula pads ez'abawala. Kati awo ne weebuuza gavumenti kye yandikoze yandifunye engeri gye tuwamu sanitary pads kubanga balina okukirabanga human right. Ensonga ya sanitary pad ekosa ebintu bingi etuleetera teen mothers, mortality rate, abaana ne bafa nga bazaala, abato bazadde ne bafa. Ogenda okulaba nga kantu katono bwe kati nga sanitary pad kuba nti kiwa katono nnyo mu maaso ga gavumenti kaleete olunyiriri lw'ebizibu. Ndowooza bandikoze research ne bategeera buzibu ki obuva ku kintu kimu bwe kiti sanitary pad.